Welcome to Testimony TV, where we bring you inspiring stories, uplifting testimonies, and faith-filled content. May God bless you as you watch Testimony TV. Putu ogwadde stiro kubagala nnyo bali kubanga temutugoberera. Era gye musinzira okubanga mutulabira n'okutuwuliriza Mukama tukwebaza olwabulisa kinoomu yatulaba. Yatwanisa omwoyo mutukuvu yalungamye era asomese mu kaseera kano. Buli omu tumunyika ndagano y'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Kristo Yesu mwana Katonda tusabidde. Amina. Okola ky'amanyi nnyo gwena eyeekuumira ku The Still Hope, Tishi TV, Testimony, WhatsApp channel, Facebook. By the way, waliwo ne kye bayita Lambo. Lambo. Abadde tannabakimanya, tuyina omukutu gwaffe guli eyo bayita Lambo. Abantu bajagenda ku library. Basalere akubuuza patishi. Ky'oba okola genda mu Google App Store downloading app gye bayita Lambo. Teekamu bye bakusabye ofollowing mu Kristo Yesu. Osachinga ekigambo Tishi TV ojja kubanga ate otuwuliriza n'okutulaba. Nakola ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa 5 2025. Abagamba buli olunaku olukeesanga lumu omwaka omujja. Underground bo babeera ne conference. Baba beekuba mu torch. Omwaka mwezi guno biki bye tutuuseeko. Achievements. Biki ebigaanyi. Failures. Way forward tukoze tutya. Yandaze. Underground eyo. Oyo akola ebyo. Yatayagala ogende mu bwakabaka bwa Katonda. Anduliza meeting. Pulira. Yeekuba mu tooki. Eri kyoyo. Lwaki ogwokutaano anemye okukuba. Bunafu bwe buliwa. Maanyi ge galiwa. Wawemba mpita nkole ntya. Tetenkanyiza ntya. Pulira. Agwo bwe bateeseza. Awo bali nga n'engeregeze zaatusedda mu kutu. Ng'oli mu tulo. Tukaba tuliye kugamba examine yourself. Twekebere. Fekka. Tulabe oba tukyayimiridde mu kukkiriza. Kituufu. Buli lunaku olina okwekebera. Buli dakiika. Buli ssaawa. Olina okuba weekebera. Pulira. Si ku Sunday. Ng'enkya. Ate kankubuulire. Ekkanisa ezo ziraba. Njereere. Abantu basaba. Abantu walawa kubeera omubiri bya kati kanisa zafuuka screen guard. Oba bibodi biri awo. Naye nga originality yennyini. Teri mubali walala. Tekyali. Muganze. Ayo tusobera mbu mutagera agenda ku Sunday. Akole self what? Examination. Ekyo agenda tuuka leeti. Kituufu. Ekyo agenda kubeera ku ssimu. Ekyokusaba mugaa imirira tayimirira. Kuba mungalo takuba. N'obuza kye kikuleesa kitodda iwo entondozo n'obukulu n'obukolera mu nnyumba yo. Abantu bakulira kyebo mu kanisa. Kakati underground. Bobekebera. Babiriri buli department. Netuula. Nekwa mu torch. Mwe mu kyaki. Nkozeewo. Pasa wakomadde okuyita abaweereza. Kakati baliba kiki wano nga kibulamu. Lumba isa gamba gundi ebirabo nga tebikyawera simanyi mu biteererako mu kkubo. Akulira ababibala. Tobanga obisomolako. Omugoberawo. N'agenda. Pasta kati gwabibala. Era bamala ebibbo biva wali bikutunulamu mu maaso. Kiva wali kidda wano. Mama togala amakanisa nga pasta yabala ebimu ebyangamba kuti gwe togeza kukwata awo. Togeza omusumba yalina okugira. Yalina okukebera. Kati kankubulire omusumba obanga obala ebirabo ate guli bubi nnyo emirundi 8. Otya olunatandika okukendera ogenda noonya engeri yonna ebanyeenye emiyembe gigwe gikungumuke. Tweze ekibbe kitwali kivaamu 10,000. Wekinaddamu 2 kitundu. Obayagala mutwalo lwa mwoyo kumenya. Waliwo abaloga ekkanisa. Emekulaakulana. Pulira. Mwe mulekedde okuwaayo. Naye Mukama agenda batteera enzige. Zirye. Ne bulukakata.
Talele mujja wange. Tokoleke. Abagambirawo yezijja. Muleke temukyawaayo nga bulijjo. Naye Mukama agenda kuba bizinesi zammwe. Aliwo omusajja yasomesa abapoliisaayo be abamu kumuleta bisimanyi ebitundu 2 bya 10. Kakati ogenda tuuka okukyamya enjiri. Omutima omutuufu tonatula mu birabo. Obudde obutobiba nabwo ogugwo gwa kusumba. Abantu basabire olwataasabire ate bagenda funa waze banaleeta. Era tewali kakati unakuwa nja atugerwa ebadde bayidhawo naye beba ikukoledde kinkoledde kati twakatutuuka ku companies amakolero lutwayogera nti ba agent banonya saddaaka kituufu ne companies mpitirivu nnyo saawa zino ng'abakozi bakutuka bukutusi aye ebyuma bibatemako mikono bigere biki atwatozi byo becyankalanya babicyankalanya bwe muvaawe muti olweggulo ne bayigawo mashini ne baddamu ne bazirisetinga kati gwovaawo okomawo enkyomanyi ngaewakirese wekiri ogenda ogirawo oti omukono nga bagutemako mashini very sorry wa account tiweka akantu ogenda wejanja lika passion genda okubeka enfuufu naye osigaze gumu bafunamu aganta amagenda baba gatutte kampuni ezimu zigaggawalidde ku magenda g'abakozi bakuwambako amagenda go ne bagatwala kampuni eyongera kugaggawala gweyongera kudda wansi mpulira kampuni eyongera gaggawala gwe yajja nga amanyi okusaba essaawa 2 alina eddakiika 10 oyinza okuba aleluya kyamagero mpezeza eddakiika 10 kati ndi powerful mama ninga waliwo essaawa essaawa 2 zikumwa kati kampuni mpitirivu ssaawa zino mpulira abakozi nga bagera funa ebizibu nga teyakomye nga yabuze ekyuma kimukubye okubbako amagenda goza bagamba bati mbadde ndowooza okunzibako amagenda ayeddeeko omuntu akutemako emikono ebiri amagenda oba okyayina era masigina banange ate abangoze bubi niwakujjako gumu neguba gumu amagenda bagatuddemu zeno mbadde kati gwe buli wobonaabona eno eri kampuni ngeyongera kukola amagoba nawe gyekoma okudaagera ngeri kampuni yongera erimu omudidi olabira ku TV ya neighbor kampuni ngekulanga eranga amagoba geyakoze omwaka oguwedde ntulakoze trillion yeye noka kampuni ngageyo kale nakolerangamu zeno badde ndowooza kati amagezi agali nga mmanyi omuntu okunzibako omukisa alinasoka kundoga alinasoka ndoga nsanyalaza abantu asobola kupangire olukwe kuba accident nofirwa ekigere kimu akamagenda abagatuddemu ngeri nyingi gye babbamu amagenda gutolooza mu ddogo lyokka asobola okukola eddogo naye nga ligenda yitira mu kintu kirala awo nkutegedde nga terigenda kujanga mwe musuubira kati zino kampani nga tutujjukira twagambye nti tuba tuyingira ekitundu ky'omwaka ekisembayo kampuni beejenti bonna bakola saddaaka ate kampuni saddaaka egikolera nnyo nga ebadde ya mukozi yendako namuswalya ku nswazi kakasya toledde webweru baagala wamuli kati bakozi bangi bafa mu biseera bino mwaka nga guggwako oba nga tuyingira ekitundu ky'omwaka musujja bannaye mpuliramu omusujja sujja bannaye yazze mu ofiisi ate nawe osujja ate tupundusa mu kiriniki tusanga 2 ate nga tatintunsi tezikyakuba mukazi afudde mu bitategerekeka okitegedde eri kampuni ng'eyola amagoba nga byefulumya bitambula dimandi nga yeeyongera okitegera ate bagenda kukwata omuntu bamukozesa spiritual ononye bakasitoma oyagaza abantu bye bakola
bakozesa omwoyo wange anoonye oyingira mu bantu langa omuntu nekintu alina kirowooza kona nekindi kintu nampulira ate ekyagadde olwalero nze ngenda kwesiga nga kizigo wekiti kumbe waliwo bakozesa myoyo gy'abakozi babatta era bakozi bangi abafidde mu makampuni abo kati nga tekiri nakyo wabula kipange ekigenderere kanate ffe bana twagulayo ebyuma byaffe biseesa kawunga tunakola ekyuma kiseesa kawunga biki ebyo nabyo byetaaga sadaaka anti kisinzira bizinensi yo gisetingire ku musingi kisinzira bizinensi yo ogitadde ku musingi ki kati kwogeramu tetumanyi gye tugula bintu bino gye biva kituufu so gugula products olwekyuma kyo gwekiwonge mu ndagaano ya kristo tandika kikozesa oba okikutuddeko ziri endagaano oba okikutuddeko kiba kifuuse kati kijja kitandise mulimu mupya so guno mwezi sente ze babawa tugera kulaga amakampani gano engeri gye gabbamu amagenda kitundu ekiddako naye okubabbirako amakampani oba okola application mulina byemugawa toteekayo ndagamuntu bifaananyi fotokopizi zonna ate oba ogudde interview babikuwa ate babimba ne babikuwadde bakubyamu fotokopi ne basigazaako kati nga bagenda basasula akawunti zonna zammwe zonna zibeera eri bebazirina ku byoto buli kampuni eri mu mikono gy'omulaba erina ekyoto eba n'ekyoto mpulira kati si visa mmwe zonna wamala okwapointinga oba nawe oza okusaba omulimu application gyolese zonna baziteeka eri zibeera eyo account number yo bagikusaba ebeera eyo kwezo kampuni esasulira ku account mwabafuna cash era nazo zisookera eyo ku byoteri mpulira bazikuleetera neweyagala otya bakusasudde omusaala omala okomazira bakonti zizi nti bampadde emitwalo 2 emitwalo 8 mpulira naye saa teziringa 10 kati zigenda oya saa 12 obeemu ngonkubira simpola ninawereka emitwalo 8 nga zigenzeewo line-up y'ebizibu ebasimbye eti biyitirivu line-up y'ebizibu ebesimbye eti okuzanya era zigenda okujja okola gwakufowadinga gwakuweereza ezo nezeseka zamuzigula kawunga na muwogo nerenti nga tekuli ate renti landirodo mugamba kakati omwezi ogujja mpulira osuubira mbu omwezi ogujja tezigabeerako bizibu oba otuuka mu 14 ebitandika sokoleke bigwawo nga tebanana kusasula birina okujjayo ogenda ogira akasanze bakwade tezimala abamu n'omwezi guggwako nga tabanja nga yaziriddeyo bakugamba oba olina ekizibu jangu osaba advance mama waliwo yaŋŋamba nti nze saba ne ka advance nze nga ndowooza yeeyagala ali ku kakadde omwezi gena okuggwako ng'ozikazayo 7 ogenda ojjayo mpulira abamu bajjayo n'emyezi mu maaso naye oli emyezi otuuka kukola ng'okolera kampuni nga tofulanda 10 sente zifaayo ga maneja ndi bubi nina ekizibu toyagala myezi emeka mu maaso nti 6 nti 3 oba 6 nga bajjukuwa ng'omwezi guggwako okola bakozi bange babateeka mu nsalo obasaana transport nti ate ezo kampuni ziraba edduka ezimu zikufuula muddu oba muddu waazo muddu mpulira okitegedde oyinza okola mu kampuni ng'oli manager ngera ogamba omuntu sente zofuna nkaga naye gwe kyakolina musiru nze wemba nfuna ezo singa kati nina ekizimbe wekiti naye nga amazima bakuwa $5 million naye nga tozirabako
ngolaba tezikyamala ne banakongeza ne zifuuka 3 era tijjako tezimala. Mpulira companies ezo gwe company esooka gyeso ndi open companies za gambling gambling collection erimu bingi nnyo kati oba okola mu gambling osuubira gagga walande era mwezi gugwako ate nga gwe babanja ate nga nze nkola ate nga gwokola losi zokoanti losi giri emizimu gikuyingira gwoza losi zimala gagwa noba wegendereza otya ogenakola losi emizimu gikuyingira negikubuzaabuza nokola losi mpulira ogenda omwezi gwena okugwako ngaobadde ofuna 5,000 ekyaddala ngaobanjayo 2 abo abaana batuuka nga bali oppressed kusabiriza ate abo abazze okuzannya kubanga sitaani kyasooka okuyigiriza ngaokola omwo kwekuyiga obuntu obwe babuzannya osooka n'obuyiga tokola mu kyotamanyi wagamba omanyi mwezi guyinza okugwako ogatta ali omusaala ogattako n'obukadde 2 omwezi kituufu oba omaze umbe omwezi gutuuka nga ali mu negative naye sokoleke nkubuuzeeko esente ezo zebazannya ne bawangula balina kye bakolamu ezo bukadde 10 aliwe yabokuba bangambako omusajja kuba obukadde 10 aliwa gwe wamulabako tebiriiyo naawe byo bifu naye gwe tudde ne ku kampuni kakati kampuni ezo omwezi ogwokutaano ogw'omukaaga sente ezo zaate baziwera nnyo saddaaka nga tebanasasula bakozi pulira bazikuwe ogende mu bbaala otamye bakubira ecupa okwoke ku mutwe okole ekintu kyonna nga kigenda kostinga obulamu kitegeera so zizo kampuni mpitirivu nyingi nja kukuwa zimu nga tuvudano ku ntoko naye mubeere bwegenzamu abakola mu bitongole si kampuni zokka organizations kati oliro n'ebitongole manyi tulina ebitongole tulina kampani tulina factories byanjawulo biyinza okuba byanjawulo sembadde ndowooza kampuni ye factory anti kati company factories zitera nnyo okuziba zi processing mpulira ayinza okuba ne kampuni yange nga te processing naye ate ng'erina ebyo byo processing mpulira kate ziri organization ozimanyi ebitongole kakati obuzibu obwo bunnyo ebweru buli ebweru kampuni zeeyo nadina muno mwezi naye zeeyo muganda wange ojja kukola ofuuke muddu waazo ojja omala emyaka 2 e US okomewo nga wagenze nga sente bazikuwa era ng'omuntu agamba omugamba eri waliyo sente pulira yize naye ng'amazima tolaba wali adde 10 kyolaga ne bw'osevinze ogenda olaba ng'obuzibu guzze ne bwezitwala badde opulaninga gula ka poloti okitegedde kitegedde oba ogambe weewaliriza naye kamale gatereka $5,000 zino ngule ka poloti oba oweza 4 kizibu ne kijja mpulira nga kya 3.9 osigaza 10 balina okulekamu essuubi tebakulekeramu awo ojja kulabuka ojja kuweta osigaza akaataano atandikira awo tandikwa simbi noddamu nya kitundu eziba ziwera ziki nga kigwa kya 4 osigazeemu era 5 suubi olina okubeera ne suubi kati neweefubako pulira n'oziweza 5 kati wogamba tukangule poloti era sitaani ng'akukulembera ogula poloti za ntalo mulimu okulwanagana maama ogeragira ti nga taati wagula mpe n'oviiramu awo naye mukama katonda afe atuyambe ogeragira kangule piki oba ovugavugawo oti ate katayima mu tawuni nga bakuyimiriza baafande ate oba bayagala mutwaleko then boda bagibbaluwe
Nakwana ebipapula ebigikwatako. Ate nga olina ebigikwatako. Guys, ojira okufukamira wansi. Nali njagala genda kugula mpya. Nawe mulekadde. Kino ekyangamba gula. Osevingeko 2. Ate nga bagitwala obulunga ne milioni 3. Nawe leka. Ate bakuviirako awo. Bagitutte. N'obongera milioni ezo. Okwetaasa. Tolina musango wala kusonyiwa. Oya milioni 3. Kati wagiguze 3. Obongera milioni meka? 6. Kati singa wagula mpya ya 5 kitundu oba 5. Singa afisa ya 5 akiri. Kati sitani watyo. Otegeera? Nkitegeera. Ogera n'ofuna nga oba tozirina olina bizinesi gy'oyagala okukola. Kozifuna ki bizinesi nekyeyungawo ekitibuddubu nawoga wajja akulupira eddiiru kakubulira essaawa zino enseenene enseenene zikola enseenene teddiba enseenene batanza zitulira ku nnyonyi pulira enseenene tevunda ogifumba zano mala omwaka ngate bagamba bituufu badde bikola naye gwe kwogambye nti kuluno kagere mu nseenene enseenene ziyinza ofuuka ettaka buli wamu nseenene zoyongera bweyongezi olwo gavumenti teziwera nga zizuddemu ekirwadde sitani nga yakulusa akalayini takuviiramu awo gavumenti nga twazudde mpox mu nseenene era tuzikuddamu kuzitunda ebikuddamu ne tuzikwatako bukwasi kutunda nseenene mu jjinja mpulira za Kampala kati nno kololo bakukwata ng'olina akataasa ng'olwo wasobodde motoka nango kiyole mpulira teri motoka esala ng'eriko nseenene ejira okuvuma ensi era nezolina gavumenti ekugamba zooke bannaye mukama katonda ozanya n'okuzanya gwe bezitani nga so ezo factory zolaba ezo bantu bangi bamaze emyaka 3 naye nga omusanga wasula ozavudde mu kyalo jjo ngali bubi nnyo ng'esaati zonna koola zaggwako nga siwe yinginiya wa kampuni yinginiya nekoola tayina nga yasigaza kitiibwa yinginiya omusanga anti zimanyina ogaba looni kampuni mpulira ate olina osigala ng'oli musibe ate ove mu kampuni oyinza okuweta kati bakuwa looni ogaba osaba looni ya milioni 2 sikufiira mu kampuni ng'okola zimazeeyo ddi oge milioni 2 weekend minema kanfune at least kankole nenga nina ewange ngula akashe akaporoti ogira ogulawo oti nga bagamba nti shi nti awo wakubo weriyita gavumenti yasasula dda n'abantu tukoli kulooni nga bakugobawo kulira eri obuje tibagala obukole osigale ng'oli mukozi kale omanyi kyo kyokola era oyongera kusaba ate onoolyaki naye banna obuddu nabaki ezo kampuni esinga abantu bali mu buddu bakukipingira muli nga tosobola fuluma tolina bwongo bufuluma so bubere bwegendereza bannaaye abakola mu makampuni ag'enjawulo ekyo kituufu kampuni zisaddaaka ebyaddala naddala wano manyi waliwo sizoni ze baaziwa wano gwa mukaaga mwaka nga guggwako abaana bafa nnyo abaana babula egenze ku mulimu babawo emmotoka gwaba emmotoka y'ekitongole eweddewo esaanyeewo nemusaasira kampuni kumbe eri bakiyodde teoza baba bafe kampuni emu tugeze etissa ebintu bya milioni 2 motoka ya milioni nga 5 ezo milioni 7 n'abakozi tugeze motoka n'ebiriko milioni nga 10
Ate abaliko bo tebalina price obulamu bwabwe. Abo tebulina price. Kati bwe bugenda eri bagenda funa ng'akawumbi. Kawumbi. Kati n'omufaala kampuni yagambye eby'okuziika byonna mubikirekere genda bikolako. Mukole gwa kukaaba. Ate mugenda kola ki? Leero ina kaaba. Sinakindi bakupangisizayo abakaaba. Bakuyambeko. Sanduuku. Byonna byabwe. Byonna era ajja kujja bwe mugenda n'osooka okuwakaza ddala Kulumbe. Bana nti manager gy'abadde akola ekayogereko omwana yabadde mukozi. Fenna kampuni tetumanyi tuyinza n'okweyongerayo. Tunyoleddwa nnyo. Yabadde manager waffe. Ogenda owulira myezi 2 kampuni ekoze amagoba ga biliyoni. Kakati era abaana be gabasomesa. Kulira. Kati taata tugamugulirayo bajjaji boxer. Avuge kumerera n'omuntu. Banoonya kasuwa kalala. Tebakuvira mwawo. Batya. Ate manyi ko batutenze biwe. Ulira nono. Kasa byogerawo nga kikozese. Nga kiwedde. Ate agenda tugiza kwa deneki. Teriyadde. Kati zosende ze babaletera mulo mukyere biki ntana basame biki. Ezo baba baleta kuzirize bafunye. Ayina zo baba likusiga. Basiga. Ayi bagenda kungula wajja funayo omuntu omwangu awo. Agire. Wajja wali abava okuziika emotoka yeeyuwe. Gwe bana obulamu buli so spiritual. Kyo kituufu. Tambula olumwegendereza. Be sober minded. Kituufu nnyo. Musa mulokole nga buli mufa muziika. Buli afudde. Aba yakadda nti ate waliwo entunga. Yafudde. Dali tugende. Aba akyali neeyo. Ntajumani. Banyi mukwano gw'oli gye mwali nga mukyabeera erimu. Edda. 2022. Yafiiriddwa taatawe. Mpulira. Aleka ali bakyayimba. Bagirinnya. Ajumani. Aba akyali eyo. Manyira ndi odiwo eri wansi eri asookerako. Yafiiddwa omwana. Mpulira. Ayi nga lwaki tebakulye ggomu. Muzunga. Bamulidde dda. Si buli mufuto n'omuziika. Bayibuli tugamba kungubagire wamu naabo. Nemba situuse. Personally. Sobola okujja ng'okomyewo, osobola okusindika obubaka, osobola okukola ki. Naye gwe oli awo. Oli mu kwewola sente za transport buli wamu genda kuziika sente za transport. Anti bagamba mbu njagala mulinnyire mu musaayi. Kale. Andabeko. Sibula. Kale mubadde balabi balungi nnyo okuva gye twatandikidde naye mu byonna weekumire mu kusaba. Weekumire maaso ga Katonda osobole okuwona emitawaana egyo. Tolinanga egyogenda kuddukayo abamu gye tukola. Kakati awo olina okwenywereza mu kusaba mu linnya erya Yesu. Wano tusategera nti no kampuni ya mulabo banedde. Ate kasoma loyingira era bakusiba obwongo ano ne bagamba. Kampuni eyo sadda kampuni eri abantu wa abantu baagaliza. Abantu baagaliza naye buli olwo omusabi onoonya Katonda. Asobola okuziiza ogendayo. Olina osobola ogendayo nobabeeramu ne balemera kyebakukola ne bakugoba bubi nnyo. Kituufu. Okitegedde. So bakubiriza mubeere beegendereza tuleme kufuuka ate saddaaka za mubi. Kituufu. So wabula tubeere saddaaka za Mukama Katonda entukuvu ezisaanidde kuweereza kwaffe okw'amagezi eri Katonda. Mukama tukwebaza olwa buli ssekinnoomu era tusaba nga tuyingira ekitundu ky'omwaka akawakuba ekizikiza kiro ky'olwaleero bagenda kubeera bize nga bafulufiringa pledges n'endagaano zaabwe. Mukama tusaba obukuumi bwo bulamu bwaffe, famire zaffe, mirimu gyaffe na buli kimu kyonna ekiri mu mikono gyaffe Mukama ffe nga ffe tetuyinza wabula awali ggwe tewali kirema. Twenyika mu ndagaano omusaayi gw'obamalayika ab'eggye ery'obwa Katonda lyetooloola omukyalo oyo, omwami oyo, omwana oyo mu Kristo Yesu mwana wa Katonda tusabidde. Amina. Twagaze onaku oyo katuwulemu Katonda tukomawo lwakusonoolera kampuni zino zibba zitya amagenda g'abakozi. Awo njagala awuliriza bulungi point awo. Oyinza okwekanga kampuni eyabba amagenda go wagikolamu 210 wavaayo okuva wavaayo buli wogenda okunoonya omulimu bagoba bugobi nti tuviire you are not qualifying. Kale katono
akakoma. Ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwa leero ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope. Okusabirwa, okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimu gwa Mukama osobola okuyita ku nnamba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tishtv74@gmail.com.